Senga nzina nti omukazi ne mutuusa ku ntikko. Ekibuuzo ekyo simanyi oba nkizzeemu emirundi emeka. Naye osobola okubikkula inbox. Nensangamu ekibuuzo ekyo nga emirundi 10 times from different people. Mumanyi lwaki ekibuuzo ekyo kipoopinga nnyo? Osobola okubeera eyo nga weemanyi nti gwe oli muzinyi mulungi era nga weemanyi nti gwe buli mukazi omusobola. Naye bw'oba tonnaba kuzuula kakodyo kamu kano bwe kati. Ebyo ebyokwewaana nti oli muzinyi mulungi, ebyokwefuula nti omanyi okuzina emmana, mukwano gwange omulungi ngamba tubiveeko, olimba tomanyi. Ekisookera ddala ky'olina okubeera ng'otegerera ng'oteeka mu mutwe gwo. Bw'oba onaazina omukazi ebirungi, bw'oba onaazina omukazi n'anyumirwa, olina kusooka kutegeera ngeri gye bakwatamu mukazi. Niyinza okuba simumanyi personally oba olinza okuba tomumanyi personally, naye ate n'omuzina omulundi ogusooka n'omuleka mulooko. Mumanyi bano abasajja abazina abakazi one night stand, omukazi n'asigala ng'awulira akyayagala okubeera nga akomawo gy'oli omuzine. Tomumanyi, totutte budde mutegeera, naye watutte obudde okumutegeera ng'omuzina. Ekikyasinza okubeera nga kitama abakazi mu kwezina kwe kubeera nti muli selfish abasajja, mwefaako mwekka. Omusajja akusimba omukira, n'akuzina, n'amala n'asammula. Nga tafuddeeyo oba ggwe omaze, oba ggwe tomaze, nga ye amaze, ng'ogugwe guwedde, nga tayagala kumanya. Bannange bwe batyo si bwe bakola ebintu. Bwe batyo si bwe bakola ebintu. Buli bw'obeera selfish ng'ozina omukazi, kitegeeza ne bw'onajja n'ombuuza nti senga, nsobola ntya okuzina omukazi n'amala oba n'anyumirwa, ne bwe nnaabikugamba tojja bitegera, sooka ofikisinga omuzeego ogwo gumu gw'oyina mubi. Kubanga bwe tuba tugenze mu kwezina tolimu wekka, leka kulowooza nti no it's all about you, nti gwe kasita otuuse just gwe jigijigijigijigi ng'omala. Kubanga ekituufu kiri nti ekyammwe kyangu, ekyaffe kizibu. Kubanga indilayinga kugwe, like I depend on you. Kyova olaba nkubiriza abasajja abakazi, yiga okuzina omusajja. Ekyo nkibagamba bulijjo wano. Mujja kukoowa, mwerumye, mukaabe, naye bw'onayiga okuzina omusajja togenda kaaba. Ojja kumuzina, omuzine, essaawa namba nga gwamukuttemu. Ate kisoboka, muleke kuŋŋamba senga tebisoboka, nga lwaki tebisoboka? Nze nga mbisobola, siri muntu. Ate muŋŋamba nti gwe oli museegu, nze siri museegu. Siri museegu. Mumanyi okuga experience naawe gifune. Ojja tandika mpola of course togenda kumuzina leero obiyige leero mbuleero omuzine mbwo mubeereko eddakiika 10 ogusooka zijja kuba 3 amagulu gakulume n'ekira muyige. In fact ndowooza nje nkoleeko ka video engenda kukola. Engeri gy'olina okusitama ng'ozina omusajja wo okitegeera. Engeri gy'olina okusitamamu, musitama bubi katositama wenna ebigere n'obituuza wansi ku ttaka, awo olimba. Togenda kumuzina bitegeerekeko, olimba, ogenda koowa mangu. Naye wano kyemanyize nga n'olunaku obeerako awo n'ositamamuko n'okolamuko ka exercise, ogenda kulaba munnange ng'osobola okumalako, as long as osobola okugumya muscles ezo z'omu bisambi ne zibeera relaxed ng'ositamye nga togenda funa eyo tension otandika okukankana amagulu, ojja kumuzina. Osobola okumufukamirako. Si kikyo kyokka, osobola okumufukamirako, osobola okumukolako byonna n'omuzina. N'awoomerwa ate naawe era n'owoomerwa. Mulekerawo okubeerawo ng'olowooza nti tosobola kuzina musajja osobolera ddala. Bulungi n'omuzina n'asammula, naye sizze ku mmwe abakyala. Nziza ku basajja. Abaami baffe bw'oba ozina omukazi, kasita omusimba omukira bw'oti n'ogumuyingiza bwe n'oguteekayo munda bwe my dear. Focusinga ku mukazi engeri gy'atunulamu, facial expression, body language, ebyo by'oba ofaako. Bw'ofokasinga ku mukazi engeri gy'atunulamu, omukazi engeri gye yeekaringamu, omukazi engeri gy'akolamu ebintu, ogenda kufigaringa out engeri y'omukwatamu. Olaba omukazi omusimbi omukira feesi agifunyiza alumizibwa. Lekeraawo, kyusa enzina. Olinza okuba kimanyi nti nze omukazi munkwata emikono n'engikwatira emabega n'engikwata n'engigatta n'engisika kati ne muzina kabuzi eno n'embeera nga muwuuba. Kasita omuwuuba n'owulira nga tasikina oba si kyo ng'ensikina tewooma ng'omanya. Taguwulira oba si kyo gumuluma. Kitegeeza otogenda musamuza yadde ate keekaasammuza ssaala. Bwe tutyo bwe tuvumbula abantu. Gwe mulundi ogusasa bwe guti gwakuwaddeko, naye n'okakasa nti ogukozesa bulungi n'omala. Ate n'ekyo atasobola kuzina mukazi n'omutuusa ng'omala mangu. Kubanga naddala nga tomumanyi,
nti simanyi wa wenkwata kuba mba manyi wenkwata kitegeeza sigenda kwetooloola ate mbu munoonye nti ate nsooke muteekere mu kano kasitayiro ngenda direct ku ekyo kye njagala ne musamuza naye bw'oba tomanyi ogenda kwetaaga amaanyi g'ekisajja ye lwaki bagayita maanyi ga kisajja enewe abaatusooka be bamanyi naye ogenda geetaaga kubanga ekituufu kiri nti togenda kumuzina omusamuze nga totegeera by'okola olina kusooka kubeera ng'olina amaanyi omukira ne gwerega bulungi omukira ogulebera gumazisa munne gumazisa sigenda gamba nti gumazisa ogulebera naye gumenya nannyini gwo ate era gumenya omukazi kubanga tasobola gutuulako bannange omukira ogulebera tegusoboka anti oguteekayo nga bweguvaayo gumenya tosobola gutuulako kati sooka ofixinge areas ezo sooka wejjemu okubeera ng'oli selfish namba nga weeroboozaako wekka namba 2 fixing embeera y'ekisenge nti amaanyi wali nina nsobola okuzina omukazi eddakiika 3 kati eddakiika 3 ago jagolinga paka bw'omutuuka buli mukazi alina akamutuusa ow'akacyabali waliwo ow'okugwa ebbakuli waliwo ow'okwata mu bugere byonna exploring ebintu bino in the smallest time possible tobirwako kasita olaba nga otareactinga vaawo togamba alabika neetaaga okwongeramuko kumanyi teweetaaga toddawo n'otandika kuloboolereza kireka ndibikola bubi neetaaga kwongeramuko kumanyi neetaaga kugiramuko mwe tolina kyeweetaaga kugiramuko gwe kyeweetaaga kyangu nnyo era kiri very simple actually kubeera ng'osobola okumuzina ebirungi ebigenda okumusamuza ebigenda okumutuusa ku ntikko ate ogenda kubimuzina otya tolwawo kasita omusimba omukira mu sitayiro yonna gy'olowooza nti eno sitayiro for example ezimu ku sitayiro ezinyumira abakazi oba ezimazisa abakazi nabagamba kajiiko ekuwa omwaganyi okukwata ku musino tetova kasinga mu kituli mwokka kuba ogenda lwawo naye osobola okukwata ku musino oba okusaba omukazi n'akuyambako ne yeekwata ku musino tuyinako kati for example oli mu kajiiko omukazi omukwata bulungi kajiiko mmanyi okumubuuza yeerewa I know njogerako styles nzogerako but buli muntu every time tufuna abantu abapya ku channel so I believe it's okay to re-explain these things kajiiko gwe atagimanyi it is one of the simplest styles ezikyasinza okuwa omukazi emirembe omukazi ne bwagamba ngati omutwe gunnuma ne bwagamba siina maanyi omukazi omuzina ekyo ne kiggwa so omukazi bwe yeebaka obulungi yeebaka neebakira ku sayidi emu kati weebaka neebakira ku sayidi emu gwe n'olyoka omuyingira bw'omuyingira omuyingirira eno mabega nti ffenna tutunuulidde kisenge kati amagulu gano omukyala agasikamu kati ne waggulu n'akuwa omwaganya n'omuyingira kati omukyala asobola okwekwata ku musino oba gwe n'omukwata ku musino ng'omuzina focus tegenda kubeera nnyeno munda kubanga omukira tegusobola kuyingira paka kabojjambolo engeri gy'aba yeebasiimu bw'atyo oba okwona wano kawompo k'emmana kati ozina kawompo k'emmana wano ng'oguyingiza nga bw'ofuluma nga bw'oguyingiza nga bw'ofuluma nga bw'oguyingiza nga bw'ofuluma ng'eno bw'omukwata ku musino mpola mpola bw'omuweeweeta omukwata ku musino nga bw'omuweeta ngeno bw'omuzina ngeno bw'omuweeta ku musino ngeno bw'omuzina omukazi agenda kusammula bw'aba aganye okusammulirawo tuyina alternatives endala vaawo gendako tulina ka butterfly ako nako kwolaba obanga omukazi okamuzina bulungi kati ate kambawo amagezi ga butterfly aganyuma omukazi omwebasa bulungi bw'omwebasa n'omuteekayo piro kati n'omukikinaza ettako ne libeera eno emabega naye ng'emmana ekukunadde bw'etyo ogitunuulidde kati n'ojja n'opressinga omubiri gwo n'oyingiza omukira ne guyingira gwonna ne guggweramu omukira bwe guggweramu munda wano ng'ewandibadde oli yakayita kabalaza k'emmana akale ku musino wawo kati gwe kabalaza k'embolo wano ewatuula omuza opuresinga wano eno ku musino gwe kati n'olyoka n'ogumusoga omukazi mbeera nno ndi wano nga bwenkola bwe nti ekiwatombo n'ogumusoga okasenga feeyi omukazi aba agenda kumala bulungi nnyo kubanga ogenda kuba omukoona kabojjambolo kyokka nga ate mu kaseera ke kamu ostimulatinga ku musino gw'olowooza kigenda mutwera bbanga ki nga tannasamula agenda kusamula gwe wali nze nenasigaira nga nze senga feeyi 256 temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo
Yeah, yeah.